wanyuma wate wanyuma toyagala kumanya twaliba twesuwaliza wano njagala wano bino yenda biri sira hakuna baba. Okay, happy Valentine's Day. For the lero lwa mukaaga. Wamma ensonga lwaki Valentine bagitaddemu akajanja abantu. Bulijera bakateeka. At least weekend basangiddwa kati bali mu masanyu ga weekend tebali mu Valentine. Nkyazizza omukyala atagoberedde mateeka ga Valentine. Waki olabidde kuki? Ate bangamba bambala red. Kozo yambaddeko black. Akamuli kaliwa haja akoza atya galizwa mukazi omukulu bachampa kamuli abakazi abakulu tebabawa bumuli nina kumpa bintu nende kyewunyiso kimanyi saundi oli kuwange waganya okwambala saundi wo neera kati nkufuna ndeko ojja kati awo oyambadde ndowooza olaba yeze nga binnemye ebyaki ebyakuteekako saundi ateredde obadde nga abakazi abakulu tebafuna saundi teba Valentine ngazo bampa akamuli nkakozesa ekyo nkatwala abaana bakazanyisa abana kakali baba akakampa mwana agamba nimpaako mpanzanyiseemu kati kaba kanyambye ekyo nabadde manyi abafumbo neda twawula abakulu n'abafumbo abakazi abakuze abafe abatuludde abatuludde emyaka tebabawa bumuli Valentine yamwe mugikuza mutya kati nze nalisuubidde nti bw'oba mu myaka gyange naddala abakyala bafumbo emekeejo eno mu kyataano abakazi abafumbo abasibye akanywa ak'emyaka abali ku guleedi eyingirira ey'okunaawo third floor fourth kati baba balina ttuwa binene nga si bumuli musajja agenda aleeta awo ki ampe ankyusize ku mmotoka ku lwa Valentine ampe ku ssimu walabanga enombi bwe bityo ebintu bwe bityo kabuza omukazi tasobola kukolera musajja Valentine kisobokera ddala ate bana kansooke mbuuze ku bantu by the way abantu abali eyo abatulaba bambi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nno leero lunaku lwa Valentine benyumidde alhamdulillah ngoli masanyu sawa zino weyagala obulamu butambulanga ewa bubala kakati betanyumidde nammwe mugumira we muli awo Katonda bwati bwe yabateekateekera okubeera olunaku olwaleero kakati nno manya nti nenkya wali abagenda okwekyawa okunoba okukaaba okunyiza ate nga bayikyawankya leero lwabaagalana enkya lwabakoze ki lwabawukana era singa kibadde kisoboka naalibaddewo olunaku kuba social media egenda bitulaga ate yeetwawo tubengawo ne Valentine n'olwokwekyawa ne bataluteekawo nze nalumaze dda weeruli mateeka kubaka akali saaza waliwo ali mu buli lyanyizira akebera ku ssimu buli budde bwanyiga talaba beegumya bayiga too late tebunnabagenda yeegumya naye tekinnaba naye ng'ekituufu akola ki akimanyi naye nammwe mmwe mumanyi nze bye tebindya gwe kati ofunye gifti leero nze sifunye sinnawe kufuna naye nange nkyali mu beegumya terunnabakola ki naye nze buli lunaku olukya ku nsi noe haji eba Valentine yange alhamdulillah kano kaba special nebaza Katonda nze naligambye nti tubadde mu nnaku zakuza abaana ku masomero bayeda nga kufa kyabakazi abazadde haji wawe yasobodde ottoola akasente abaana bange ne bagenda ku ssomero yasobodde ottulira akamere ne tulya tasobodde otuukiriza sinnanywa ku kyayi mukalu bulamu butambulanga we nabubala kati lwaki mbasigama nti buli lunaku Valentine yange kigasa ki haji okungula ebimuli bya mitwalo 2 nga wallahi omwana wange ali wakati yagenze ku ssomero kitegeeza era sijja kusanyuka Valentine ogitegeeranga ki hajati Valentine bagamba lunaku lw'abaagala naye njagala mbuuza omuntu ali eyo ategeeranga nze ng'okutegeera kulinga okwange kyogamba olwo lunaku lwe tuba twagala nalwo lukka gino emirundi gye tuzze twagala najyo tugiteeketeeke tutya tugyogereko nga ki kubanga buli lunaku nze mmanyi twagalana bwe tuba twasalawo okubeera ababi ne tugaa twagalana bulina kutukola ki muba mwagalana bulina kuffe twagalana wabaawo kana akaseera k'okuzza obujja omukwano luba lunaku lwakuzza bujja mukwano sandisuubidde nti kiri bwe kityo lwakuba ffe tubikwata bubi naye Valentine eyo abantu abamu teyanditubuze nnyo speed kubanga omwagalwawo bulina kumukola ki
mweraba si nti olwo lunaku lwe musoose okukola ki okwagala kuba n'okulimba era asobola okulimba na pretendinga nga tera takola ki takwagala naye olwokuba akimanyi amagezi ga mukazi we ojja kunyiiga nga takikoze kyava atola ku fees akuwe valentine omwana asooka alinde mu kuba manyi muno ojja tuteekawo eki embeera naye nze nalisuubidde nti njogera ku sayidi eyaffe abafumbo abakyala abafumbo ba 4th floor nti omwami waba yasobodde kana akaseera ke tuli mu buli omwaka amanyi yasobodde okutoola n'aweerera omwana ku ssomero mwalidde mwanywedde bulamu butambula amasannyalaze gaakayagaguze kyebalize Katonda era famira ku mavivi kuyi atakisobodde saawa zino waliwo gwe batagenda kuwa bimuli abaana tebannagenda ku ssomero bikyatudde amasannyalaze gali mu kuggwako alaba ziro yakati sukaali yaweddemu mu kikebe buli kimu obulamu tebutambula bulungi kakati oyo yakola atya naye gwe bwabanga ebyo byatuukiridde byenjogeddeko Valentine ekuli mu ngalo era fukamira webaza omusajja oyo ate nze nalowooza fe abakazi abali abafumbo njogerera eno gye tuli sinnagenda eri mu Basire Queen Basire tujja kuba te kati awo oli mu kubanyiiza bunyiiza nti saawa zino ate gwandibadde omanya nti olunaku lwa Valentine lujja kubayo nga meka leero meka 14 leero 14 omwezi ogwokumeka ogwokubiri nga omaze emyezi engage ng'osonda akameeza ke bakuwa oyawulako 10 bw'olusaayo lunaku lwe lugendo otutuuka ng'osobola okugulira omwagalwawo akalabo nga gwamwebaza ku sayidi eyaffe era saawa zino nze nsaana okukwata akalabo nkawe Haji leka naawo kubanze byampa buli lunaku kati bali Abasire Queen bagamba ogwo simudibo omanyi lwaki nze mba nnyina omwebaza omwami omanyi lwaki mwebaza mwebaza okunkuuma emyaka egisukka mu 10 oba 5 oba 7 embanga lyonna litegedde abantu batuwasa emyaka 2 nga batukooye naye yakukuumya egyo gyonna emiki emyaka takweganyangako ogulira ekizigo ogulira olugoye ozaala abaana onaakulabira ku mbuto nakujja mu ddwaliro omwana oyo n'amubeera nga amufaako pampa bikimata noyongera owokubiri owokusatu bonna booyina n'atwala ku ssomero obuteeganya naye mukazi gwe ne bamala bagamba bikoleyo okumala ewiiki ate buli mulamu wa musajja ne bwoba ozirina oyinza olangira omusajja bw'atategeera bw'atalina magezi okitegeera tatoola kuzize naye gwe ngamba ndike singa kijja nga gwe olinamu ebiseera ebyo nga yetakola ki nga ye mwavu n'omala obyekolera olaba abakazi asasula busasuzi eddwaliro nga yazadde masannyalaze wakagaggwako bale nakikulangira nesasulira eddwaliro ku mwana oyo naye saasirayo omusajja akikukolera obutakoowa entakera ate nga tasobola kuyimira ku magulu gabi n'akulangira kirabe nakisasulira eddwaliro naweeredde abaana bo nga tasobola nga ne lwomwayombye ne mweyomba ebyawa n'ebyawa asigala akwata 5 n'agireka kameeza ne mukola ki nemugenda ye biriyo kinyizo kye n'agenda nakyo naye ng'akimanya ate beetaaga okulya okunywa era n'annyuka n'ajja n'ebirala era obulamu bwa mubeere buki bulungi so omuntu oyo aba yeetaaga bwe kuba kwebaza ku lunaku nga luno fe abakyala abafumbo twalibadde ate ffe tutoola akatini konno baka mitwalo 2 oba 3 n'ofukamira ng'akomyo nga mwami wange happy valentine weebale tulabirira weebale twagala weebale tubudaabuda weebale kubeerawo mu buli mbeera yonna wallahi ffe twandibadde tukikola lwakuba mbwe abakazi twebuuza amagezi ebiseera ebisinga nkimanyi kagenda baluma bigenda kungamba gulabe bwe gufaanana omukazi akwate ssente ye gyatobera gyayawula gyakoledde mu nteteekanyo w'enjawulo nga bwe tugenda nti lubaawo lwa lumu naawe ku lunaku ng'olwo olw'olumu kikole weebaze taata w'abaana bo naddala fumbo nnyo kubanga omukyala ali eyana agenda okundaba olwayo tuula wansi ogambe Aisha kyagambye ekyo otunule bbaawe entoba gyatobamu ebiseera ebisinga abasajja be tulina ewaka omusanga nga taweza saati 5 mu closet naye gwe olina ekeesi 4 kituufu ng'abulwa n'obudde obwegulira essaati ennungi essaati n'ebabirira ekitogi n'ayambala peya ye nga temu n'egw'olubegi naye nga famire emukola ki emuuba abaana banaatera okudda ku ssomero simbadde ndaba Haji wali abaana banaatera okudda kuganga
Tateredde nawe oba toteredde yes naye ng'ate obala obalira mu nsawo yaani ya musajja ogamba baana bange tebanadde biki naye ng'era okyesigamyawa wa musajja kikasuka era gw'obaamu ne10 tekikugana kubanga oscrolling eti n'olaba akakaaya akalungi n'obakubira n'oga bannaye mukalekole delivery nsangibwa wano wakiso akakaaya ako kakole delivery 10 naye nga 10 ebibadde ligula ebitabo tolikute mugamba munnaye nkulaba otoba nnyo ligatteko naye weewadde akaki neno ne ssente y'ekikazi yeewo omugaso ate ogutatugasa abasajja kakati naye kakati ku ssaawa eyo obadde ne 10 gamba nange olunaku olwaleero taata w'abaana bange kaleko ngaki tulenenga banyiigira bunyiigizi aye teyampadde ate ogusajja ogwo emyaka 2 gyenfumbye tegwinako gwali gumpadde mukwano gw'omuwaaki mu bbanga eryo gw'omuwaaki baana bayigako sikuzaalira atandika ogamba emmere yokka kwakoma genda kitaawe agikuwe yakoma dde ogikuwa jaga ginava nali sirya wali tolya nanti lwaki wavayo ba wali olya kitegedde ate waliwo ebintu byetugamba gye nava nali sirya yes wali olya taatawo ne mama nga bakulabirira naye njagala wabeeyo omuntu aŋŋamba nti nakeerako ku makya nentowa ode waka neŋŋamba njagala kulya kyannyanja nga nkigamba kitange kisoboka wabula kyebaleese kyokolaki webiba binyeebwa otula n'okolaki kitegeeza wali olaba kyakutegeera teweetegeera neeva ku kintu kubanga oli mu makaago ng'osobola ogawa omusajja ebinyeebwa tubikooye naye n'akyula nagabambi antetenkanye mbaguleyo kale ku kanyama okitegedde nga kitegeeza ani mu kukola n'ekitabo byataakola n'ekitabo byataakola bambi yali mu bikola so abasajja abo siganye batusobya muli eno naye balina obuvunaanyizibwa obunene gye tuli n'olwala ssaawa zino olwala n'okuba essimu wakavaawo n'omusujja gunkutte nadda n'akomawo eka n'agenda mu ddwaliro gwoba oli mu bulwadde bw'okkanula zirumanga ye atani agamba wabagenda ssaba 3 oba 4 naye nga mu buli mbeera yonna ayagala oli mulamu alina ozisasula njogerako abo abaami bokka n'abakyala abategeera era ababikola oli abatabikola abo si baami nze siboogerako busajja simanyi kye bali madde manyi nti busajja nti bakuweemu obusajja bwabwe bakazi omanye mbagatta kubali abakazi ababaami abatakola byeŋŋambye mbagatta kubali abakazi abagenda okunobera Valentine olunaku olwaleero kyo tukikkirize tukigane naye gwe abadde asuubira okunoba ng'oli mukazi afumbye emyaka egisukka ku 3 okudda waggulu nga ssaawa zino oteekateeka kunyiiga na kunoba simanyi onyiize nnyo oliawo oyambadde ddera mabeere gatuuse wano oli mu ntebe onyiize otwakidde onyiize mbu onyiigidde omusajja bambi obusungu bwo bukkakkanye weetereze weebuulirire oba olinayo ebiri dduuka za mbiro gwe wennyini obeeko k'omugulira okateekaawo wajja kamuwe nga surprise omwebaze ne wagiba myaka nga gye muwangadde omuntu okukulabirira egyo emyaka omuntu munno talabirikika bakyala njaba kuweemu njagala tulina abakazi wano abafunye abalina ssente nga beewaddeyo okulabirira abasajja ne babalabirira ddakiika mmeka era ne wabaawo ekibaddewo beeta mangu okwerangira okuwulira mangu nnyo naye tebanneeta nnyo naye nga waliwo akazzeewo eyiza omwami omuyaga oguyingiddemu omwami asajjalaaseemu ng'omusajja sekirabirira namugulira okitegedde moloka yange yekivuga ogenda osajjalaata omusajja ne waaba akusanze olina kyokoze mwandyawukana mu birala naye omusajja ategeera alwawo okuyimirira mu bantu akole ki akulangire byazza akulabira so nga ate bingi bisuulirangako omusajja yali ayimiridde oyo ataba musajja naye nga mbuno n'amulangira engoye emmere ebbanga lyenkulisiza lyenkulabiridde naye okimanyi omukazi ne bwaleeta buleesi muganda we ne basowagana ne muganda we nga n'omusajja yagula emmere amulangira ebbanga lyamulabira kibayita ekitonde ekikazi wetu wetwakola ki wetwakula naye katifa abakazi abategeera abatambuddeko abamanyi abaludde mu bufumbo n'ekirala nga twabuulirwa ate nga twakuzibwa ate nga tuyina eddiini bw'otuula wansi otegeera weekansolinga n'omanya nti byonna weebiri naye omuntu ono ankoze eki
abadde wa mugaso gyendi andabiridde ate andabiridde nze katugane tuya sakuzaalira wamuzaalira yabakutumako nawe nkuweseza ekitiibwa oli maama njagala ombuule bwe yali akuwasa lisiti kijje mwawandiika nagaakoma ku baana bwe batyo banzaalira bwe bati ogambe nti nno njija yakabaluwa kano bano abaana sibe wansaba saba kuzaalira yensonga lwaki ondabirira tekisoboka ng'oyiwawo n'oyiwawo baana oluusi ye ne lwalowooza nti mukomye ng'oleeta enkeera omugamba nti nno byagize okitegedde bulungi naye bambi ye n'atakola ki n'atakweganya kulaba nti no bannange kyokka tubadde na 10 kati tuweze naye nze ngenda kukola ntya nasigala nga abiraba buki abiraba bulabi era nga najja alina omukola ki okumulabirira kati ku lunaku nga luno ni bwe lutaba luno bwe weerekereza n'ogamba nze nange ku luno kamusanyusa okusinga okunyiga bane buli obuntu obumulimuli manyi obuteteeyi bwa lwedi tubulekera abaana bali abato ba myaka 18 25 awo gwe balina okufuna era omwami wo bw'aba amugulidde akamuli sekinyiiza leka omwami wo agulire girlfriend oli gwadeddezaako obudedesa akamuli k5 oba 2 oba 3 gwe valentine yo giridde emyaka gyonna gy'owangadde omanyi lwaki njagadde akamugulire era tekinyiiza lwaki kakomyeko kamuli nze ndi mu nnyumba gye wanzimbira abaana bange basomera bukadde mpulya ndya bulina ku kyenjagadde nzijanjabwa bulungi nsula bulungi okitegedde sentinale yeekomyewo sentinale ekomawo ewaka kakati gwe mukwana abantu banzita ne sentinale yange ekomyewo wa ekomyewo ewaka ngiina mu nnyumba katwalanga kali kalooni kakati kali akantu kasaidi dishike bwaba akawadde akamuli yategeera yamutegeera amagezi ge galowoleza mu obwo obuntu obutono bwe bujja omukola ki omubeeza kuba tageera muga nti nkuwadde ennyumba yiri ye valentine naye amanyi nti ono omuwala bwe muwe ebimuli byebigenda omusanyusa mu banne era atimbe nga bw'alina omulenzi ali class ategeera Uganda naye nze omukazi omukulu okunsitulira mbu hajja ajje ng'azunga n'ebimuli ate nabuuza haji teyaleese ebimuli nze nedda sibyagadde bw'aba awulira nga ayagala kumpa ampa ekirala naye nga oba akamuli oyagala anogeka akutale kali akalimu akaloosa nakyo nze ne mwansindikira message happy valentine mukyala wange kimmala kuba nkimanyi nti anjagala bulina kwandowoozaako singa twandowoozako singa tadda na mugati wakana mata kitegeeza amanyi gyendi manyi lwaki adda nabyo valentine ye gyeri buli lunaku lwakomyewo n'akagaati k'abaana ye valentine nange nkalya ate k'abaana bokka kabawaka aleetera ffe ab'ewaka so omusajja ow'obuvunanyizibwa takuza valentine ya mukyala yekka celebratinga family yonna tuli ba valentine be kati nze haji bwaddeeka najja n'ebyalina okujja nabyo sukaali kinga bwabireeta ng'omusajja netubijjayo mu bbutu netubireeta mu nnyumba siina kyemubanja haga emmotoka yange nkimanyi lwenaakaddi wajja ku nga tugere tukyuse emmotoka ateekeyo ssente bannange kati olwo tanjagala eyo valentine oluusi agenda kukikolera anja kuba ndi awo angulire olugoye lwa mitwalo ameka oyo tanjagala era lwanampewa ebimuli eby'emitwalo 2 lwagenda okubanga akoze nnyo lwonanyiiga obwo tulekere ba side dish bali bannakiboneka bwe balaba oluki kubanga akimanyi bye bijja omusanyusa asobole okweraga era olunaku nga luno bafulumya abasajja bagenze owo gyali eka taliyo era simugaana kubanga nakandi yayagaledi haji taliyo tejali teyakedde mirimu simanyi kuba simugoberera simanyi kuba sikola ki simugoberera so tolina sure oba haji gyali aliwo oba wa naye saagala kumanya gyali oba yasanze kannakiboneka kakoze eki kabonese nga kakubye redi n'akawa ebimuli kesaze temberiye okwetaaya demberi okwetaaya era simugana kubeera nakannakiboneka ke nze obudde wange butuuka sentinale yange kola ki sentinale ekomawo gwe ng'ogenda emaze okugaba looni ebbali gwe ng'ogenda n'ebimuli byo
nga bikola ki nga bikuvundako ng'osanyukire nga n'ekyo ogwa mu buzibu bw'omutwalo okutwala kasasiro abambi baffe bye bintu balina obubikola kuba already basanga stress nyingi bakola nnyo wakati abaana baba stressinga naffe totwala mpola kano nja kasalamu haji n'akamugamba wakiri abaami bammwe balina okuweebwayo allowance balina okukola ebintu bino balina okukola ebintu bino nti ayinza okuba olunaku nga luno alina naye akantu kayagala kamusanyuse ngekyo kigenda omusanyusa okitegedde nza ndabye bwina kwakomawo kati alinayo akasanyu ako kakola ki extra sanyu kayagala abeeko waatula n'omuntu abeeko essanyu ly'enjawulo lyakola lyafuna lyotamuwa oba gwe lyomuwadde ebbanga yalifuula kya bulijjo kati bw'aba agenze sanyu lye naye kiri nti sentinale yange ekomawo kisa kyesiwagira sentinale kusulayo kutwalira ddala leka egende zesasaanye banka yekomewo ewaka okitegedde bulungi sigitwala banka yange otandika ogigabanyaamu ssebo naye akoolumu genda osanyuke so tolina buzibu ku lunaku lwa valentine aji ne bwakomawo mu ssaawa ziri ezo ezaddiramu ewaka nze ekisooka sibalira musajja ssaawa zakomawo waka ebyo bibye getonyiigako okubuuza gyava sibuuza ovaawa okomyewo ssaawa mmeka ekikulu okomyewo ate agenze nalugi ekikulu okoze eki okomyewo wenyinza ennyiigamu akatono kumakya 12 oba oyitiridde 12 oba babukyali mu 2 ne mwenda ku 12 omanyi oguddeyo n'oddambulira akomyewo kayinza okuba ka valentine we kamutadde akomyewo sisi bakako mu buli naye wali ku musana nga gwako kukyusa ngoyo ate kudda ku mulimu ekyo kinene kitandika okweraliikiriza banka baba batandisa ogikwatakwatamu ekintu ekinene nnyo so ebintu ng'ebyo wabeerawo omuntu ng'alina omuntu omulekako olw'olumu n'afuna ku ssanyu nga twagambanga nti mutabani wange mumanyi ffe abaana abasoma nti omwana wange mumanyi olwaleero kandubawe lwa promo naye ng'omanyi n'ebiki ebikolebwa mu promo webale nnyo kanammwe abakyala mutuwaayoko olunaku mulutugambe nga tuveeka nga tukimanyi nti kwolwo masamu tewali mukyala asobola kuwa lunaku mbugenda osanyuke odde naye wali olwobeeraawo nomanyi owaayi kati leero kano kaaluddeyo ali mu kusanyuka mukimanya nti kano kaaluddeyo nemmanya ali mu kusanyuka era nsobola n'okukusanga ne gw'oli naye nemmanya nti oli mu kwesanyusa naye tewali gy'okola ki twala kati kyobola nze nkubiriza abakyala obuntu obutono tebutuyigulanga ttama era gwe wadde yeteekateeka onoba olunaku olwaleero sima valentine sima bimuli simanya buteeteeyi kiki agumemu tuula ewakaawo kubanga valentine eyo bwinaku ogifuna akamere kajja omwami olinaku omusajja akola byateekeddwa okukola yatutte abaana b'oku ssomero oyagala valentine esukkaawo efaanana etya abaana yabatutte yanoonya obukadde 7 6 5 kati gweoyagala ki eri future gyazimba ku baana bo yiyo ate ffe twerabidde nti abo abaana bagasa ffe bakazi mu biseera ebijja bwe tukaddiwa abaana batulabira nga babbebi ffe bannyaabwe gwe taata wayinza okukuwa naye si nnyonga nze kitegeeza future gyali mu kuzimba y'abaana bange nze kikyokka kyekikola ki era naye omukyala gwaleero ng'otegeera olina amagezi genda ku ekyo biri oba omukazi akubira omusajja amujjukize nno ka valentine kaleero abaana tebannava waka omusajja abakimanyi omwongera obunkenke tebakulimba nti waliyo omusajja ku budde bw'okusoma mpozi ng'ali mu bali be nagambye abo abalinga abakazi n'akoma waka n'asanga abaana bazannyira mu nnyumba ng'akimanyi obudde bwakusoma nti abaana essanyu yadde n'emirembe kiba kimuluma omusajja yena omutuufu alina okulaba nga abaana balagawa ku ssomero kati bwe tuddako ku sayidi y'abasibe queen
kati wali tusoose section y'abafumbo Valentine kyetegeeza era mbadde abo mbagamba batuuze wansi akabina bajjiwa akajjanja bwe tebasobodde batwala mu live band kuba abakazi abafumbo ba live band baba yadde yasasudde fees buli kimu kiryokke nakugamba mu abaana tugende mu kabandi ekyo kyebalize Katonda batakisobodde sekirowooza bw'otuuka saba abafumbo bagwanawo enjawulo kubanga nabo mbagambye mu celebrating emyaka gy'omaze n'ebbawo n'obudde bwakulabiridde naawe osobola okukwata emitwalo 2 n'ogulayo t-shirt y'emitwalo 4 n'ogipaakinga wakomawo n'omugamba n'orapinga awo kano kensobodde ku Valentine webale nnyo kutulabirira n'omwebazaako ate oba okoze ekintu ekyenjawulo singa gwe okulowooza mbu gw'oweebwa lwaki mulowooza mbu mmwe muweebwa mwekka kyakisiru nnyo omusajja bw'aba yakufuna myaka gyammwe egy'ekivubuka jati nga akamuli ako yakakuleeteranga temunnafuna buvunaanyizibwa kufuuka mukyala na mwami bajjudde tekikuyisa bubi manyi lwaki munaku zino manyi lwaki webale nnyo kumbuuza kintu ekyo nti omwami bwanfuna mu myaka gyaffe n'obuvunaanyizibwa bwe tulina buba bwa myaka gyaffe ffe abameka ababiri era ne ssente ze tukola ziba zitukakatako ffe abantu bameka mplaningiramu babiri kati ne tujja tuyingizaawo omuntu ow'okusatu bikyuka aplaningira basatu n'ayingizaawo ow'okuna n'ow'okutaano n'ow'omukaaga kale ne bw'okoma kwabo level ziri nnyamu kitegeeza bikola ki bikyukamu naye wennyini osobola otuula wansi n'ogamba nti bw'aba yali asobola kino kati tekikyasoboka kitegedde ng'ayinza n'okuba ng'aleese ebimuli bya mitwalo 10 nembuuza naye agisinga ebyo birese nga yeerekereza kale nyinza obutakimugamba naye mumutima omunyiiza ne mumutima nga kale singa abirese najjamu na kino ej'ekkumi singa agigasseko wano okitegedde nga waliwo ebyetaagisa ebitali biki bimuli byengendo suula mu kasasiro ate nabagambye ebimuli si bye biraga nti omuntu akwagala biki nsobola okupretendinga neggulira ebimuli naye nga nyina byembala fuyisaawo sobola okuba n'omusajja nga mugagga nnyo oyo naamugulira ebyo ebimuli nenkola bwe nti nina we mutadde mutajje kimpe yakakadde okiteze koloba kati omusajja asobola okugulira akawala ebimuli ng'alina yettajjeti ng'akibaze nti kano kabadde kaawalira kamere kange nja kulyako wenjagalidde kankawa ebimuli Valentine nteze kitimba waayo kananyiga kanyima ebintu lwa bimuli kambikole ki kambikaweereza kati nze ne watabigula eva ebintu biba bibye wayagalira addeeka Valentine ye agisanyukiramu kyenkugenda nti bulinaku eba Valentine bwe tudda mu kukuza Valentine kati kitegeeza lwero olunaku lwe tulina okwagalana lwokka endala tewali akano kaba kansusso n'omusajja yagaladdeko ewaka ajja amasuuka bulijjo g'omwalira ng'ogayiyeyiyeeko obumuli bwoti nga bwe yakikolera luli anti kyegambye nti fe abakazi ate ffe twandikoze ekyo fe abakazi ab'ewaka naye ate okimanyira abasajja omusajja omufumbo bw'akomawo ewaka ng'omansizzaako obumuli obwo ekigendo sooka okumugira mukazi ono abala ki leero ambalako ki anti kakati gwe tomukkiriza kulowooza nti obala ki kati gwe bw'omala otegeka ebibyo special bulungi kati gwe mwesooke mukitegedde kwe mwesooke mubuulire ebigambo ebirungi na lwaki okoze ekintu ekyo omwebaza aleme kukiteeka mbongo nti olina kyobaza kumubba sentinalo oyagala gisikamu sentinalo oyagala gijjamu omunyaka omunene bwe weesooke omubuulire lwaki okoze lwaki okikoze bwe tudda ku sayidi y'abawana obasire kwini section yaabwe nensooka kuba bawa warning bw'oba ofunye ebimuli kutandika na ssaawa 9 za lwaggulo agenda wali abagenda sire kwini agenda gulira omwami ebimuli abireetere mukyala kubanga byomuwadde agenda kulemesebwa obiteeka ng'alina kujja nabyo ng'akakala nabyo basire kwini bye bagenda okugulira abaami bammwe ate abaami bammwe be bagenda okukwata baleeteremu abafumbo mu maka kubanga naye talina wabbireka kampoza abisuule mu kkubo naye ajja kujja akalakala so abafumbo tukuba gudigudde
abalina basire queen abagalo tuwa surprise. By the way, olunaku lumu kampisewo kano giyise emyaka nga ndowooza nga 12. Mu bulamu bw'ensi Haji yajjako n'ebye Valentine. Omulundi ogu era teguddanga mukubaayo. Kati abimpa nsanyuka. Emabega awo namubuuzaako ekintu ekyo. Nembuuza naye ebintu biri waleeta ku Valentine ddala wali obiguze oba babikuwa n'omulobo biteeka nawe. Yaliwo ne basisita be nenkyogera. Kwegaba yabulwa ekyokunziramu n'aseka. Yaseka. Nangamba laba nno nabigula. Naye ndategeera nti teyagula. Basobola omuwa nga naye talina kyakukola. Oluusi babimuweeredde mu lugendo adda waka. Naye bataba lugendo bakuwadde perfume. Bataddemu simanya buki. Yes. Omanyi ne bateekamu obukopo obuki obwo. Kati akola ki? Obukyaayi abunywerewa. Ajja nabo bulambalamba naye n'abuwa gwe ne perfume n'agiwa kuba kimanyi mugenda gikozesa. Era bakunya kwawukana kuyawaka. Agala n'agikweka mu kkubo. Era n'agyekubirawo wataddire waka. Kitegeeza alina bubireeta. Bw'alaba ebikontana n'okuleeta byajjamu n'asuule. Oba kigabye biri n'akola ki? N'abireeta. So babeere nga bagumwa abafumbo abaweereddwa ate tebabutaabutana. Nga babibawadde ne bakakati bino mbiteekewa naye abitwale bukolokole. Bitwale bukolokole wa. Waka bibakubeko. Surprise. Bibawe. Kirekawa basire queen. Kadi basire queen. Sire queen. Sire kati mwe muliira kubali. Tukole ki? Lazima sente. Ate kati surprise zamwe zaika zijja ate kiro. Basajja banyuse bakoye. Nga bakoye. Oli amutadda mu kuddiza. Surprise kusanga webase oba oggula olugire kusenge. Bahaga bagikuutule nene. Babikuwa kwata. Naye goga mugambe neyanziza toona. Nga abazimu ogamanyi. Segeza kati n'abakazi b'ewaka. Amazima bogamanyi kubanga Centenary ekomyewo nze nagamba omukyala. Ekintu ky'oba olwanako kiri eki. Muntu butakujja Centenary yo mu ngalo. Ekyo ky'olwana ofiirewo ekyetaagisa okukola kyonna kikole ki? Kikole. Olwanira omuntu wakole ki? Akomenga weeka. Akomewo ewaka. Ebisigadde tononooza. Balye batwaleko banyweko bamuzi. Nakugesiise esimu mbwa nti eggwerera. Naye tokkiriza. Banka gendera ddala sengula kufuna location. Omanya nti ne bakanaku 3-2 toliiwo. Mwami taddanga. Nga bana Centenary kuki? Awo nfiirawo. So bakuwa ebimuli saa 9. Kati ne bwonkubira n'ongamba Haji ali makindi ekye yeekola. Essaawa zino nga bukyatu. Bazeeno Valentine zinga 10. Gamba bawalule. Kama nowe 12 ajje. Bawalule. Sawa bwetuuka oba 4 5. Agamba sude bulungi. Zizai. Bandi awo. Nga koko. Nga komyewo. Ebyo byetwagala. Abafumbo lyesanyu lyammwe. Ekyo. Kyekibafuula ab'enkizo okuba nalweyiso. Kakati. Bannalweyiso bo. Bagume. Kati abakazi basire queen sibagaana. Oli wadde mbokkaaba okunyiziira nga tebakuwadde kubanga bakazi batu bye balinze labye bafuna. Nammwe bye mwafunanga mu kaseera k'emyaka gyabwe. Emyaka gyaffe tebyaliyo. Nakati mwedda Valentine mwakuzanga eri. Kati nno nze kamba sese n'ekirala. Nze Valentine nagimanya ndina mufumbo nali sigimanyi. Naye tebakwanako bya kiwala kivubuka. Ffe gye baatukwaniranga tewaalingayo Valentine. Batukwanisanga bigambo. Temwamanyanga nti oba leero 14. Ono ogimanyira kyabagwangako obugwi. Kyatugwangako obugwi. Ffe tewali ebyo tebyabeerawo. Tubirabanga nako. Nze Valentine nagimanya ndina muntu mukulu. Really? Ate nze nali manyi by'abazungu bintu biri eyo. Valentine. Naye kati twalendolanga naffe bukoze eki. Era ky'oba olaba. Nze Valentine tekikulidde nnyo. Siina nakinyinula mbuno kino tekyabaddewo kyabadde kino okubaawo. Ogumyera bugumizi biriwo. Koneno sanga ne weziba nnaku nkulu manya zaani abakazi bano teyangulidde kino. Teyaguze ennyama ye atolaba Christmas ne Eid. Basiba emigugu. Kati oba osiba gyaki nga byennaku oli onyo.
kitegeeza olwo kalo oyagala ofune ebyo evvumbe liba lingi ku kyalo nze nanti kyembaga nti bw'osukka emyaka 3 ng'olina ebbaawo omanya enfuna ye n'entegeera ye n'obwongo bwe na buli kimu oba omaze obisoma kati omala obitegeera omanya lwaki teyaguze buli wotamanyi ekyo n'omufoosinga lwaki tewaguze kate gundi yaguze olina okuyiga omusajjawo ebintu bikulemye evvumbe nerita controllinga omuntu yenna bw'oba ofumbafumba bya mu makaago tofumba bya neiba kuba kirizagana bye mukola mu nnyumba yo neiba si byagenda okukola ajja fuluma beekutte bakola enze nga tonkwata si byajja okukola si yooli gwe wakkiriza nti wakkiriza guma n'oyo akola ebyammwe oba akutuntuliza mu nju ebyo byammwe oba wabikkiriza beera n'ebyo siima ebyo obulamu bukole ki ojja kulaba nno ng'onyumiddwa naye buli bw'obuukira eby'omuntu omulala by'olabye abantu babeera no mu fake life tubiraba nga bafuluma birala munda biki munda mu nju birala era ogenda olanga gamba nze byeŋŋumidde obimanyi munda omwo ate kasita owulira omukazi ayogera akagambo byeŋŋumidde kitegedde bangi tubalayo na social media zitulaga birala bagenda okukola bati nga ate bye babadde biki nabyo byanjawulo kati abakazi twandirekedde awo okubuukira bye tulabye gumira ebibyo ebiri mu nnyumba era byoba okola ki byobodiringa bawo aba ayina engatta emu keera ku makya naaza eyo kuuta eyo gikaze agende ngeyagulaki bawo oli alina peya 3 ziveeko tomanyi yazifuna atya tomanyi yazijjawa gweyoze yabbaawo emu mukama wali bayambira ne mufuna emmeka nawe notandika okwoza 3 naye abakazi twagala nnyo competition kale ekitu nze nyina we nabadde naku nga 3 emabega nga abakazi wabula okuswala kutuuse muntu n'atafuna bimuli nze gwolaba ngenda byewa ng'olaba ali ku bunkenke lwakwewa biki babyewadde ddabo boolaba batimbyedde naye teekamu ekyabiri n'emeka neyeewa n'agera ne bazita photoshoot byonna afulumya alaga eki afunanga gwe viki tugende tukole photoshoot takulaga mutwe balaga eno wansi pima kyakoze mukajjoje mama w'abaana mama so naye kyakoze mama so ataddeyo ebifaananyi ku mutimbagano nga tebiriiko mutwe gwa musajja ate badi bulaka yakitukolako lumu owandigambye ebigambo byange baliyo bali mu kwewa mbu baagala kutegeeza kukakasa osanga busanzaawo pavini atambula kyali ojanga omperekerako ku photoshoot oba wamugambye dda tujja genda ku photoshoot tofaayo twambale naye tebakukwata mutwe kuba naawe oli wa mulala bakulindidde walala obulamu bw'okufeekinga nabo nze ngamba abantu bamalako batya nze kyova olaba nze si feekinga bulamu nze bwendi era nze ajja tyo ansanga mu kkubo wambuuza ajja tyayisha oli otya gyendi yenze tokyuka sijja kufeekinga bulamu kyova nze nabaga nze sowana kwekuba ebyo makeup simanya kumyusa mumwa tobyula sibyula seekyusa yenze wonsanga ojja okunsanga nina kyali wange ennaku zino yayiza akakooweekoowe tafugika namusanze musana naye nga oba esi ye yakakubye lwaki ofeekinga obulamu beera yeggwe omanyi buli wobeera nga yeggwe kikuwa emirembe kikwanguyiza obulamu omuntu nowaze nakusanga tosagama mama goni ansanze nga ndi bwenti ate amanyidde bwate obwo obulamu bw'okufeekinga bumenya gwe beera yeggwe oba akusanze otya kumanyira namumanyiira nagalaye wange bwatyo bwalabika okitegedde kati kyekimenya basire kwini abasinga kyekibateeka ku pressure competition kuvuganya ne batandika okwegulira ebimuli webale nnyo alina okukakasa mikwano gye boyfriend gwe yakyawa alina omulanti kati alina omulala bakikola n'okulumya aba ex mikwano gye basulawa najera gireme mulaba nti yalemereddde okufuna aka valentine kati bambi nafeekinga obulamu alina okufuna akaviiri alina okukola makeup akakolekoye kagire kati alina okukola byonna alabe nga ki naye kirumye ekisi abawala ajulira okuzza ka message
ng'osobola n'omusanga mu nsawo etayimu n'amuwadde emitwalo 2 nga n'enjala emuluma. Naye nga yeerekereza n'aspendinga. Naye nga yakoze ebyo n'apostinga obulamu bwe bukoze ki? Buwedde. Babikolera ddala. Buli nnaku babikola na kati wali abali mu bikola we tuli mu kwogera babikolera ddala nnyo n'amaanyi. Oli ne yeeteekamu jasi kulumya. Kutetegeeza. Sina kulumya kubategeeza. Nti gyendi kiri mulaala. Kiri bwe kiti. So nga ate boyfriend nafuna wakati jo. So nga ate omuntu ali obulungi teetaaga tutegeeza. Badde okimanyi? Mbadde simanyi. Omuntu ng'oli bulungi. Viki wemba bulungi seetaaga kutegeeza. Tukumanya. Ondaba bulabi no. Kyaja tino obulamu bwakyuka. Alina ku ssente ayo. Onsanga busaani n'ogamba kiri bwe kitu tekyenyirizanyiza ne masavu. Obulamu bukola ki? Bwakyuka. Seetaaga kukakasa. Yeah. Omuntu aba akulaba. Nti wakyuka. N'oba teweesiisiriza bizingo nga tosibye enviiri. Olususululabika. Omuntu asobola okutuna n'amanya nti obulamu bw'oyo buli bwe buti. Naawe afeekinga obulamu era ng'akula. Ne bw'onyuma bitya? Kati nze bamanyi ono abisse bizibu. Ate ako kaluma okunyirira naye nga bakumanyi obisse bizibu. Kiruma. Anti oba olina okufeekinga obulamu obeeko by'oyisaawo. Ng'otegulirawo balala. Kati bye bimenya abaana abawala. Kyova olaba ne waba musajja ng'akufunye akusanga mu life ndala. Munda oli mu life nki. Kyova olaba babalekawo. Omusajja n'omusanga akwagalidde mu apartment ya $1.2 million. N'omukubira n'omugamba mpaayo omutwalo ogw'okulya. Oswadde misana. Bane kweki. Walayi kiswaza. Ajja kubeera kuno ku TikTok omusajja. Bagira bwati gwe gwalaba. Onyenye bino oli wa kitalo. Enene kino ekiwala. Banji abakiraba. Nkikwatako. Mbamaze. Azalo teekamu ezzano onye ennamba yakoleki. Akufuna alowooza oli wa kitalo ku byo postinga. Bw'amala okufuna bw'ati. Jjukira abaagalana tebibula. N'amala okulaba embeera yo kisaba n'omutwala bebbi enjala ennuma. Osaba n'eza uba. Byonna bikusobedde. Omwezi nafaanako omuwala n'ansaba uba nga tayagala linnya booda atambulira mu uba. Ofa mu uba nga ne mugamba oyagala za uba meka nti bantwalira $600 amagenda n'amadda nga booda ebadde emalawo gumu meka. Ng'alinga agenda e Masaka okulaba bakadde. Ng'ane kati ono omujega. Nziteekako na blocking am. Kati anti awo gambidde nti abawala babeera mu fake life. Ate eyo fake life ekulemesa okutuuka ku kiwandikoze ekyo. Kiwandituuse. Kuba n'omusajja wamala okukuzuula nti nno obulamu bwe butwe butambula. Akulekawo wagamba kumbe bulijjo feeriya. Nze nyina omukyala mbadde mu byabwe mabegaawo. Mukyala ye mukulu. Mu myaka. Naye yeefuula ayina nnyo ssente. Abakazi n'abakulu babikola. Myaka gyammwe mumanyi okwemusaamu. Ansinga n'okunsinga. Najja afuna omwami ng'ate ye amusingako ki ku myaka omukyala asingako. Naye ng'omwami tali bubi ayina. Ng'era omwami. Kati yalaba omukyala ono ng'alaba grading nene. N'amutomera amwambalira. Mukazi oyo ayina ssente. Bwe mugattako. Omukazi okufeekinga obulamu buno kyenva gana obusobola omukazi alina okufeekinga obwo obulamu abukuume asobole okusigaza ki omwami ng'agenda n'alya ndooni za bukadde 10 najja nawako omusajja nga 5 okumulaga nti amuheve nzitowa kitegedde bulungi. Naye mbeera eyo nja kulaga bye nnabadde mbadde n'obuzibuzibu n'emisango ne beezaalamu n'omwana. Omukazi n'asigala ng'alaga kirasi ng'omwana essomero lyamututtemu lya bbeeyi. Musajja namwe asijja ddiso banaga atofaayo gw'empanga kitundu. Naye nga byonna bifeekinga. Ono n'onyangalooniza ekitundu. Asula ku bunkenke. Omanyi okuba ku bunkenke bw'oti nga olinga ali ku maggwa. Naye nga otuukiriza kiri. Nti ndi class. Omusajja omulaga nti oli kirasi. Kati niwajja Katonda omanyi ono. Niwajja wabaawo ebizibu ebyabaddewo ebyo ku nsonga ezimu ze nnabadde nuko. Omwami n'ategeera amazima. Omukazi black nigga. Omukazi sayina amuyadde 10. Bali bayita ba black. Ayina amabanja. Ne bamusiba ayinza n'obutadda.
Omusajja yagenda mulira amabanja. Omwami yangambye ekigambo kimu. Tombula kikaza bulijjo nali kyankwe bulijjo nali manyi kiina sente. Naye tekinambe kikumi nga ku bizibu byalina n'amabanja ng'ate omwami yaddeeta okufuula miliyoni nga 2 okubibuukamu amuweeyokko addaabulule naye atopi. Omusajja yagenze n'ajja ku akawunti akasente ke n'amuwa katonotono katola nti kifuuse kimaama w'abaana ekiyamuweeredde okimanyi yagee muwa lwa mwana wange bwe buzibu naye yannimba kati okimanyi nti yamukyaye paka n'obutaddamu mutunulako oyo osobola omuzaalamu owokubiri mbu mukuza omwana yamukyayidde naddala naye ng'ekimukyayiza ki feekinga bulamu naye nga oba tobufeekinza osobola ofuna mu mbeera yonna omuntu akwagala owa kilaasi yo bwekimanyi ate abasajja baagala nnyo omuntu gwategedde nti ono ali bw'ati gundi akola wali afuna emitwalo 2 bambika tutambulire awo kimukakatanako buli wiiki okuweza naye buli wakusanga nga weewanika weefuula by'otali yakutwalira waggulu kyova olayinza n'okuba naye tayo nagamba mwewe namuwa ebiri anaagisiima tujja kweraba Kolo n'atakusiibuza yadde ekido. Osigadde ogenda kubeera njala ogenda n'imira kkubo nga tolina na za booda. Naye nga n'ekyebiri obadde olina omukisa ogukifuna. Kwefuula kyotali. Kati abawala bye bibaagaza abasajja abangi. N'aba ne ba boyfriend 15. Abato abaana abato. N'aba n'abasajja abakulu abakuze mu myaka ameka. Kubanga alina faking obulamu bwe butuukire nanti kati wanaakwana gwe vision mu myaka gyo muwe kaki tojja sobola kati ate gwe kyagaza nkikubuulire mu mataala alina kuba naawe nze kavubuka omulenzi anyirira mazima ayambadde jjini ey'ekitalo alabika obulungi bakyalire bamulaye nti alina omuki omulenzi ate gwe ogenda okugondera amateeka mubeere mu bbaala nga munywa omulereko wali omusajja mukulu asobola okukola ebyekisa anti buli omulereko ng'ojja bikkiriza mutemeka dansi ng'ojja bisobola kuba myaka gyo tujja kubaamu ka twist rumba okategedde bulungi ate ekitajja kutukola kwoli namukadde oli omusajja omukulu alina amaka ge oba alina famire ze tajja mmukozesa ebyo waabiriwa ye bw'anaakuyita ajja kuyita ng'akuyitidde mission kigo akwate emitwalo gyo oba 5 akakadde akakuwe asasulire ekigogumbya okategedde bulungi yakutadde talina labudde bugenda kutijjira azeeyo banka waja ati akomyewo banka yange okitegedde agenda kutijjiramu ogenda mulanga akuleze emusimamu zine esimamu postinge tajja bikola ki kubibeeramu era ne bitikitoko byo byoyagala tajja kukola ki bikola kati ekyate abawala nabyo tebakyagala gusajja tegulina budde tegulina keya kati babulo abawala bakusobera talina wanyweredde talina wayimiridde wona takola ki talina saidi nampawo engwa oli amugaana lwa kino tasobodde kumuwa budde takola byayagala tamuzunza buli kaseera walaga tamulagalaga mu bantu be obitegedde kitegeeza ekyo kiki kinyiizo nambeemu akati wekibeerera ekinyiizo agamba ogwo ogusajja adde gukuwase naye tegulina keya tegulina budde bwawe nina okufunayo bwe tuzikyakalamu ng'afuna gwe vika alina obudde ne keya ako nako tikalinaamu ssente jasi nti biki obitegedde jasi bikyani kati kyekiremeza abawala mu kukaddiwa neweza emyaka 4 3 nga tebafumbirwa okusalawo takola ki ate nyina ekibuuzo leero kenkufunye ndyose n'enkijjukira lwaki abawala buli batuuka mu myaka 27 28 nga tafunanga musajja buli amusiinyaako aba amwagaza kimu maka ng'omukazi anti aba alaba ali leeti lwaki kiri bwe kityo anti emyaka agiraba nga gigenze okitegedde sinnazaala kati biki njagala maka ate naye nayagaba tajja gasobola ku myaka egyo anti olw'ensonga bo balina bye batayagala kubafugiriza okategedde bulungi kuba ku myaka egyo okkirizagaana kasooka ona emyaka 3 omusajja gw'ogenda okufuna agenda kuba mukulu omusajja omukulu gw'ogenda osanga alina obuvunaanyizibwa bwe bwokoze eki bwomusanze nabwo kati mu buli mbeera yonna bw'otaba mugumiikiriza nnyo tojja kusobola okitegedde bw'otaba mugumiikiriza nnyo togenda kukola ki kumalako kubanga yajja asobola okuba nga ajja kupangisiza ennyumba oba agikuzimbidde kyonna obeera awo akugambe nja kukulaba misana
oba uwonja kujja mu week 2 emirundi 2 okitegedde tonkubira tontijjirako n'ebyetaago byonna akola ki abikuwadde kati ate gwe olina byoyagala ekigo oyagala kya buli lukya oyagala jja buli lunaku oyagala okukakasa nti wafuna omusajja ye byatakola ki byatayagala kati bw'onatandika bijjayo tijje simanyi mu posting simanyi omuzunze eno wakugambira sijja kusobola yena akugamba tadda kazigonga akakulekamu ne bwe banyumba nga nebega makaga kubashi mete gali mu manya go tolina jogatwala nga tadda simu ngazijjako ngasirika addayo waka ko wanga wesengula kuba ina byatayagala olina ekitimu okoze eki mumutedde mumusanze omusetula wamanyidde omuteeka omwagala gana teri muvubuka wa myaka 3 awasa mukazi wa myaka 3 tekisoboka ekitegedde nga bonna bali myaka gimu tasobola oba mukadde batono nnyo oba mukulu kuya batalina kyakwagaza owasa twayagala wabiri ate oyo era oyo bwofuna oyo yalina okukola byoyagala oli alina byoyagala tajja kukola byokola ki byoyagala kitegeeza okufuna omuntu omutuufu ku myaka egyo olina kwerekereza gwe byoyagala n'okola oli byakola ki byayagala bw'oba olina gwe byoyagala olina kufuna oyo atalina byoyagala naye ng'akola byokola ki byoyagala oba kitegeerekese ofuna oyo gwoyagala naye nga talina byokola ki byoyagala bw'oba oyagala kufuna alina byoyagala tajja kukola gwe byokola ki gwe byoyagala kati gumira oli yakole byayagala ng'atuukiriza kyovola nkugamba bwekiba bw'oba ng'osobodde fumbira omusajja mu myaka gyo gy'olaba nti nkyalimu eriiso nkyayo kya banjayanira ate funa oyo omusajja totunuulira byanfuna bye tunuulira omusajja nti mwagala ku mutima yoyo bwaba buwanvu bwe bwenjagala oba mumpi yoyo gwenjagala okitegedde mufokasingeko tuula wansi okukakkanya omutima katonda gwakoze eki bw'aba tasiiba waka nti takola bw'aba akola kyonna kyakola nawe genda okole mugatteko noba tomuwa nti leeta wano tugatte babiri okitegedde bw'omanya nti yasasudde ennyumba weegulira akagatto weegulira akazigo nawe bw'oba ozirina owo wennyini kano agenda obbaweera omukisa mujja kutuuka ku biri bye weegomba obeerenga nga mubikoze banka ez'okubeera eriyo olozimbye banka yo ng'ogiteekamu saving w'amagezi go ovudde wansi ng'ozimba banka yo paka ogituusa ku ssa lya sentinale yo okategedde bulungi kati ogituusa ku ssa lya sentinale obeera olina ekyokufiirwa nga naye erina ekyokukola ki nga ne banka erina ekyokufiirwa nga buli weekola bwetegama naye nedda oli ye yateekamu omusi tunajje tuvudde bino kambikole nga nkendeezaamu yensonga yoli omusajja gwe twogeddeko atagenda kukola gwe byoyagala kubanga alina abantu be abamuteekateeka okuva wansi bwe bakitobye okitegedde bulungi tagenda banyiza olw'okuba gwe namusave eyazze olumu ab'olumu babeera bannamusava namusave eyazze olumu amasavu bagalya ne bagerekereza ne baddayo ew'omukalo ogutalina maki masavu wabeerawo okulumirirwa wakati awo leero jidde mu bisoko izo maisa agala akwata ku banka sentinale era kakaziwanire nnyo sentinale yo leero yagenze eri eyo yemanyi nze kasitedda ekiro kimanyi bumanya bukya era omwana ow'obuwala ali eyo weekwate sentinale yo zimba sentinale yo tekako firewalls ebyokwerinda byoyagala ku sentinale yo nga naawe omanyi nti yange era nga ne bwoba oli ku mukolo otudde owulira nti nze mukyala Haji musajja nze ndi mukazi we ne bwe weeyisa emirundi 10 agamba ye keeyisa ki ke katalina bbina nti yenze ke kakalakkalanyi kalabe bwe weeyisiza ku bbaawo ewatali akuvuna naye gwe munnaye namusava togenda kweyisa n'amabiri tayala ekitegeeza nga nambemu Haji bw'abatwala ku mukolo gumu abeera eri mabega mu katebe ng'atudde alinda ngambire sirina kyakunywa naye nze njija siibule kuba kati ate awo wenkututte wooyagala nze njija tobaduulira naye ye atumya butumya gambe sirina kyakunywa tayala kubanga eri sentinale erina nnyiniyo obbayo bubbi bakusokoolyako busokoolezi kaki
Kasimo. So omuntu ali bannange kino ekintu kyogera ekyokusaaga viki. Zino program ziraba abaana abawala yes. n'abantu abakuze. Naye omwana ow'obuwala gw'atasobola kuzimba senti naye kugijja ku ntandikwa ng'oyagala kubuukira y'abanno olina obuzibu bunene nnyo. Naye senti nale enzimbe nga gwe ogyezimbidde bannange enyuma. Okay. Okitegedde obaako n'ekyo obaako n'amaanyi ago ag'enjawulo. Obuyinza si maanyi obuyinza obwo bw'oyolesa. Omusajja osobola okwogera n'amanya nti mukazi wange kino kyenkoze. Gw'okimanyi nti nno tuyinza okuba tugenda wammwe nga bakimanyi olina abakazi aba oba bameka? Basatu. Naye nga otasobola batuuza mu motoka yo ng'ate ebifo mu ebiri ate nze ne ntuula. Wangi? Njituulamu nga bba wange ate nga tosobola kuŋŋamba nti nabali batuula. Kugamba nti tebajja kutuula. Bayiyiza engeri gy'obatuuse. Mone mulinnya takisi era ne mbasangayo ba ne mutusanga. Naye haja zene nambeemu. Baze ne mukyala w'omukulu. Bali bagattako ak'omukulu. Mukyala w'omukulu yoyo mama w'abaana b'abakulu. Nene haki ziri. Nze zimanyi. Zisembedde. Zisembedde naye mpola mpola. Ne baba mulamuwo akukutira eri mpola agamba. Okwogerako nabo. Mukyala mukulu tanda. Kyangata mu mpalana. So omuntu ali eyo kyekitibwa buli omu yandikoze ekyo. Yali kifunyeko. Yandikirwaniridde era yandikifunyeko. Nga tumaliriza. Nga tumaliriza bannaye olunaku olwaleero nga twalogeddeko lwa Valentine. Bambi mukakkane Valentine tezibeemaza buli lunaku Valentine bw'oba oyinamu buli lunaku ebaki ate mba muyina emirembe n'omwagalwawo yenna oba boyfriend oba ki ng'obulamu bwadde butambula mwagalana buli kimu kiri bulungi tomukyawala kuba teyasobodde ki kamuli ekimuli jasi enkyogena kisakasa tekirina namakulu gali awo so sooka otunuulire nti lyangulirako ku ssimu yankolera bw'ati tunuulira ebyo ebirungi lema kutunuulira kyaki kya leero fe abakazi abafumbo kyandibadde kyamagezi nkiddamu nga gw'osobola okuwa omusajja Valentine ng'oweebaza olw'ebyo byabakoze ki byakuwadde abakazi abazadde abafumbo Valentine yaffe bagituwa buli lunaku bw'oba musajja waba kukoledde byalina okukola ng'omwami ewaka tusiimeko kuki kwebyo ebimu kubanga okulabirira mukulu munno si kyangu bwe mutaakula lumu si kyangu ekirala abakyala yes abaami baffe tubaagala nnyo 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 naye tuwa abasajja emirembe twagale nnyo abasajja baffe nga kati n'ompuliranga puroguramu eyakatandika kasookoona ku mirembe mu maka tuwe abasajja baffe emiki emirembe omusajja muwe emirembe naye ajja kukuwa ekyo kyowulya kyomwetaagamu gwe muwe emirembe ebisigadde sirika mutunuulire wekyetaagisiga nti bifuuka kasiru wekyetaagisiza okwogerako ate nga toboggodde ako kakulu wekyetaagisa okwogerako yogerako wekiteetaagisiza kireke kikole kiyite bw'obalanga kyogenda ofuluma kirina embeera gye kiteekawo kikole kiteekewo ate n'ennyongera kano kakulu nnyo oyagala baloga abaami baffe abalungi mba nkwagadde naawe tokitwala nti oba nkufiirako nnyo biki nina okukwagala yes kuba oli bba wange naawe ndaga nti wooli gwe mukyala ndeke kuwa mirembe ate gwe ogifuula ekyokulwanyisa olabe nga nze oba eyakoma oba ali kuggwa ennyo nnyo nti wootali nfa nedda kyetaaga nkuwa emirembe ate naawe okole ki wetuuka ne mutulaga nti wetutali temuliiwo yes ate n'ekirala bw'obanga omukyala ali eyo bw'obanga nabagamba buli lunaku jjukiza bbaawo nti gyendi buli lunaku olukya mu nsi ng'olina bw'osobola omujjukiza mulage nti ukola ki wandeseeyo gyendi nkulinze buli kaseera mujjukize nti gyendi kubanga yeyakera ku makya n'akwewasiza teri yamutuma era yeyakola ki yeyakuleeta so abaami baffe mutwagale tubaagala nnyo omukyala ali eyo bw'okuba nga okukuuma bbaawo gw'oyagala ennyo kyetaagisa kumukwatamu mukwatemu towunza musajja tomuliisa bitategeerekeka mukwatemu edduwa gyeziri bannange tuzuukukira abasajja ku ssaawa 9 nosoma edduwa ennungi nga tomuloga wabula osaba Mungu amukugondeze olwo kwe kumukwatamu nze nsoma dduwa siroga sigenda kukoa mugamba nti kuma eddagala tusabe Mungu atugondeze omwami waffe oyo otuwulira otuwa bye twagala
atwagale wakanga family kyentegeeza ki gwe n'abaana bo abasajja babakola ebintu n'akyawa abaana n'akyawa buli kimu naye gwe weesigame ku Katonda weesigame edduwa weekwate edduwa somera bbaawe edduwa wekyetaagisiriza okubanga asigala ng'okyamuyina si mu bubi ekyo si kibivi asigale mu ttaano nze kasoogera kutukundoga nkijjukira tumuloge ate kiki kati lwaki oba ondoga ne kantayayo kasita nzi sentinale yo nadda so omusajja bakulega okutaayaya ate totaayayiza ddala ku keesa taayaya omanye nti ate okomawo yaki eka nsange nze bankulinze so kale abanneetaaze ku namba yange y'essimu 0776 634 637 kubira kajja Aisha Kaloddo omunnyonnyole ebizibu byonna ebikusumbuwa ne bwoba olina gw'oyagala kuloganga musajja nnyo ne bwoba musajja ng'ayagala kutereeza mukazi nze mu kutereeza awo nasoba ate sebo byokka mirimu bizinesi zaffe bingi ojjawo kasagalira yes njijjawo nze saagala ntalo mu maka njagala mirembe eva ekirala zokisooka omaleeyo njagala mirembe eva gwe mirembe gikubuza ate nekirala siga nti oba kubakwatamu kyokka waliwo ali eyo muntu yenna ng'ekyokukola kikubuze jeso okimanyi nti nosobola obeere waka nga tewali kiriwo ky'amaanyi naye nga ffenna tulemeddwa okusalawo ekyokukola kikoze eki kibuze nga kantu katono nnyo ke katumazeeko emirembe fembi n'okutuuka okuba nga tusobola buli omu okuluzinga munne so kubiraako ngamba ajja ati waliwo kino nakino kimazeeko tugatta n'omwami tugatta n'omukyala naye tebikutuka naye nkoze ntya nyinza okukubuulira ebigambo ate gwe oluusi bibadde tomanyi n'oba nga ate enkolagana embi evaawo obulamu ne bukola ki ne butambula so counseling nzigaba osobedde owulira omenyesa omutima oyagala kwewa butwa kubiraako mbuli ajja ati mpita mu kino nakino tojja kusigala kyekimu ndowooza byebyo kale ye ajati Aisha Kaloddo mwamuwulira emyaka mingi ajati Kaloddo ya Aisha nno nga teribeerako nnyo nina mukadde naje ajati owanga alidde mu linnya lyo erya Kaloddo eryo lyanga terindi nalilonda mu kuva ajati Kaloddo yatandika okukola n'omukutu gwa Viki Exclusive kuva ndoza 2018 2019 mpaka ne leero gundi okuze andi mukulu era nze si ewakana mbadde nkulinza omwe wakati mukulu ayina tuuziza ne sini yafo watuuziza fasti yayitidde mu fasti tubaano tugenda mu jubile anti kati mugende mu mpe enkoko tugenda kuwa kale mubeere bulungi tusinkane nange ngenze kufuna ku bimuli bye bawadde girlfriend wange mukyala wange maama w'abaana ebimuli bye bamuwadde oyo gwalimbalimba byagenda okumpa ate nange sinnagaba bye bakuwadde byoba omuwa kati nange by the way yenna gwe mbadde ndedde zampa nsobole okuwa maama w'abaana ekata mufunze tusabira maama w'abaana